Amannya gange Rashida Ndada. Muli mutya mikwano, muli mu mbeera ki? Ab'enzikiriza endala Mukama waffe yeebazibwe. N'olunaku olwaleero tulina munnaffe nga olunaku mwayise. Yafumbirwa mu famire gye yafumbirwamu nsezi. Kojjaawe yamupangira olukwe n'amutwalamu eyo famire. Naye famire emazeeko emirembe. Buli kimu kyakola tekikwatayo. Afunye ebizibu bingi naye nga bamugamba mbu nno famire gye yafumbirwamu ye yeeviirako obuzibu. Nsaba mumuwe ku magezi mikwano. Akoze atya olabe ng'asimatuka embeera eno mwali. Abaana abasharinga vidiyo zaffe, abakomentinga, abatannaba kusubscribinga bannaye mukikole. Omwana alaba vidiyo yaffe n'atakomentinga mikwano, bambi tubasaba mukomentinge. Tulabe nga abantu bano betukolera ebbaluwa bafuna essanyu mikwano. Tulina dokita waffe, Dr. Kizito Patrick, akola ku ndwadde nnyingi. Olina kansa, olina kandida, olina ebizimba mu lubuto, ensekezo zaazibikira. Jangu akujjanjabe ku bbeeyi ey'okuteesa, akozesa ddagala lya butonde n'akujjanjaba n'osobola okuwona. Gw'oli eyo ng'olina figa tetegeerekeka, olina olubuto lwakusukkako, olina mugabo akumazeeko emirembe, bambi jangu akujjanjabe ku bbeeyi ey'okuteesa. Katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Ate munnaffe atutotolere embeera mwali oba mwayita. Ono munnaffe atandisewo ati kulamusizza Madamu Rashida, amannya kangaleke mukwano n'ekyalo kw'embeera. Njafuna obuzibu kubanga balamu bange balaba ebbaluwa zo era kwe navudde ku ssimu zaabwe ne ngamba nange nja kuwandiikira osobola okunnyamba. Kyova olaba sisobola kwogera amannya gange n'ekyalo kw'embeera. Munnange mukwano, nze nakula ne kojja wange. Saasomako kiri awo, nakoma mu P4. Kojja wange yali muntu atalina ssente. Twabeerangawo ewaka ng'ayiiya okusobola otubeezaawo kubanga ne maama wange yali yafa dda. Kitange teyali muntu alina ssente, yali muntu omwavu asembayo era nga ku kyalo kwabeera yakyasinzeeko n'obwavu. Nakula n'empeza emyaka 18. Kojja n'angamba wandibadde ofumbirwa kubanga siraba kyokola waka, sobola okunoonyeza omusajja n'akuwasa. Namugamba kojja tewali buzibu obanga kyosazeewo. Kojja angamba kaale. Kyesitamanya nti kojja anoonya famire engagga. Kojja lwakyalumu n'angamba mu famire eya Gondi mugenda ofumbirwa mwe muli omulenzi agenda okuwasa. Mukwano sijja kulimba, yandeetera omusajja nga mukulu. Nengezaako mugamba kojja omusajja nga mukulu, n'angamba ojja musobola wampaka. Munnange mukwano saagaana. Kojja bamuwaayo ebintu nga ngenda nga ntandika bufumbo. Namala ebbanga mu bufumbo nga sifuna lubuto paka bawange bwe yaŋŋamba olina emikolo gy'otannaba kukola, naye senga onaakola emikolo gino ojja kufuna olubuto. Bandeetera ebintu awo bye sitamanya mukwano. Ebintu bwe baabindeetera ne babimpa naabe, ne bampa n'eddagala nneesige ku mubiri gwonna. Munnange mukwano, tewaayita bbanga wadde erya wiiki era nafuna olubuto. Nalufuna olubuto nabeerawo paka we naluzaala nga teruntawaanya wadde era ne mukuzaala terwantawaanya. Naye mukwano, ntegeera ntya nti famire mwendi mu nsezi? Nasooka okuwuliranga nga abaana boogera. Famire okumanya eno nsezi n'okulya erya mukwano. Kubanga ebigambo abaana bye baayogeranga nga byonna biraga nti ennyama bba wange gy'aleese ekiro yabeeranga nga ya muntu. Nze gye sitamanya, ze saawulyako omusajja ng'avudde mu buliri mukwano.
siyina kye nawulirako. Kati lumu mulamu wange aba anyumya. Mugamba, nawulidde oli abaana nga bagamba ti ennyama y'eggulu yabadde ewooma. Nga munnyonnyola byonna bye babadde bagamba. Ko ye kwe kuŋŋamba gwe tobimanyi. Ffe wano munnaaye ennyama ekyasinze otuwoomera y'abantu. Ennyama ekyasinze otuwoomera nnyama y'abantu. Era gwe oba togirya tomanyi biwooma ku nsi. Era ne wonaaba ofudde gwe ensi tolina kyogibalako. Nalowooza asaaga kubanga mulamu wange yali akuba nnyo olwali. Ne ndowooza asaaga. Naye bwe nazaala omwana wange natandika okufuna ebizibu eby'enjawulo. Omwana atandikanga okundwalirira. Natandikanga olumbibwa ebintuutu. Nagambako taata wange lwakubadde yali mwavu kubanga kojja we namugambangako nga teyeefiirayo. Naye ne ŋŋambako taata wange naŋŋamba tukoze tutya nga wondaba kyennyina eky'obugagga poloti gye ndimu. Sirina wadde 10 ne mu poloti ennyumba eyalimu yali ya ssubi. Munnange mukwano taata wange naŋŋamba kantondeko ku kibanja kino tusobole okufuna omuntu tulabe nga anoonya ekijirumya mutabani wange. Yawandiisa atya? Kanoonye ekiruma mutabani muzzukulu wange. Yaŋŋamba taata kantondeko ewantu ewamu kubanga ndaba obulwadde bukuluma nnyo ate ndaba oli mukovu nnyo. Ndabe ekiruma muzzukulu wange ate naawe. Munnange mukwano taata wange era kye yakola. N'ebbaluwa eyaleero bannange Mukama atusaasire. Bannange ebimu byesiwaza naye tetulina kyakola. Mugume kubanga omwana yali omuntu alya obubi bwe, asobola okuteekawo obubi bwe n'abulya. Omwana ebbanga lyali aliramu obubi bwe ne lwakubadde abaana balya ebintu ebyo. Naye omwana wange endya gye yali abirya yali nzibu nnyo. Bwe nagezangako okwogera ne nazaala wange naŋŋamba nze nkyalina bingi bye nnyina okumanya. Naye ate omwana tabiriimu. Nze mama nzaaliko obuzibu. Nalemwa okukkiriza ebintu byabwe. Senga nakkiriza ebintu byabwe nandibadde siri mu mbeera bw'etyo. Nandibadde sirina kinnumba. Nandibadde siraba bintu byanjawulo bye ndaba. Kubanga mukwano sobola obbeera nga ndi awo neebase ndaba omuntu nga yesibye essanja ng'ali awo ayimiridde. Naye nga ntunulawo nti sigamba nti mba neebase wabula nga wonaagamba nti kugalamireko omuntu najja nayimirira wati nga yesibye essanja lyokka. Oba okyali awo ogamba nti n'omuntu ali awo awedde ng'olaba ekisolo ekyakula ne kiwola. Ate buli we mbiraba ntya nnyo. Omusajja tanfaako nti anfaako. Nti nsobola omugamba ekintu nampuliriramu. Kojja wange adalimba budalimbye. Kojja wange newengezaako mugamba aŋŋamba ebyo birogootono bijja kutuuka bigwe. Mikwano taata wange atambudde ssente nga we yali talina ne kati talina atambudde biganye kubanga famire newengezaako givaamu neekanga ngizeemu. Saba mumpe ku magezi mikwano. Ntambudde ngezeeko okugamba nti nno neetaguula ku famire eno nsobola okufuna emirembe n'emikwano biganye. Omwana wange ayongera kkene naaweddewo. Baŋŋamba basooka ne baŋŋamba mbwaliko ekireego ekiwandiise ekiraago mbwaliko ekireego kubanga omwana wange w'omulaba tokkiriza mbu nalina emyaka 3. Munnange mukwano yembeera mwenti. Saba mumpe ku magezi nkoze ntya kubanga mpulya famire njikoyiyo nga yo naye ne wenzirukawa era lazima
mayiriza nzikomyewo mu famire bannoonya paka webanziza mu famire ate ne kojja wange nga kwatadde yaŋŋamba ekintu kimu baamusasula. Mikwano nkoze ntya? Kikyenzizaako okulaba nga nfuna obulamu bw'omwana wange obulungi? Kikyenzizaako okulaba nga nfuna essanyu lye nali nnyina nga sinayingiramu eno famire? Nansanyuka mikwano nga mpadde ku magezi naye embeera egaanye. Ebbaluwa ya leero bannaye nange ngisome naye ebintu ebimu Mukama atusaasire kyenyinza okubagamba. Bingi ate tegenda nnoonya mu inbox kubanga binsuseeko nange. Assalamu alaikum.